So many people babadde bajjanga boogera ebigambo nti Kyagulanyi Robert Center mu Bobi Wine amanji ge yalina mu 2021 takyagalina geesalira ddala. Era propagandist omu owa Museveni amanyikibwa nga Dean Lubowa Sava yavaayo n'akola statement egamba nti Kyagulanyi wanaatuukira mu kalulu mu 2025 guno omwaka gwe tulimu ajja kuba takyalina yadde n'omuntu n'omu amugoberera. Now gwandaba right now olunaku lw'ejjo Bobi Wine olwamaze lwaleye ey'ettololo yavuze straight mpaka Busia we yafunye hotel Weyasuzze. Naye nga omanyi nti Bobi Wine wabeera mu kitundu ne bwe yeekweka atya at least wabaayo omuntu omu alaba omutwe gwe n'ategeeza omulala nti ndabye Bobi Wine waneno kasita kiva mu muntu omu ne kidda mu wokubiri kiba kitegeeza mu ddakiika eziddako 10 kigenda bakisaasaanya ekibuga kyonna. Abantu basuze ku hotel Weyasuzze ekiro kyonna. Bugenzo okya ku makya gwe ssebo oba nnyabo eno video ekakinze attention y'abantu ku online ku social media ez'enjawulo bw'avuddeyo okuwubira ku bantu ababadde wabweru wa hotel Weyasuzze. Wallahi billahi tallahi naye yeewunyizza nga kino takisuubira. Bangi bagamba nti Bobi Wine w'amaanyi eno mu Buganda bassebo ne bannyabo awo Bobi Wine abadde Busia naye njagala olabe ekibadde ku hotel ye ku makya. Tukomewo. Listen, watch and please share the video. Okumanya abantu babadde bangi nnyo nga bw'okiwulira ku makyanga yakazuukuka. Agambye owa kamera nti zoominga kamera olengere to the far ewasembayo eri nga wallahi billahi tallahi yonna wajjudde bazze kulaba ku Bobi Wine. Awo kibaddewo ku makya nga yakazuukuka. Bobi Wine yasuze mu Busia abadde leero alina rwale emu yokka naye wabadde agenda okuba rwale wabadde Kinyana Mpindi ne hotel Weyasuzze nga kimutwalira eddakiika ekinene nnyo 10 otuuka ku venue. Naye olwa Namunjji w'abantu eyosombodde okuva ebule n'ebweya bassebo ne bannyabo Bobi Wine amaze almost close to 4 hours okutambula ewantu yanditambulidde 10 minutes okutuuka ku venue. Emirimu mu kibuga ky'e Busia gisanyaladde completely. Abantu emirimu baagivuddeko ne bagamba no omukulembeze azze katumuwa obudde. This time round yabazannye enkolobe babadde bamanya agenda sula either ettololo naye teyasuze ettololo yabadde yakoze dda booking e Busia najja n'asula mu Busia mu nnyini nonti mu kibuga makati wabula next naye abantu olwategedde nti omukulu azze bamulinze. Njagala olabe ekifaananyi ekyo nze wendabye akantu ako nkubyemu akafaananyi nga Bobi Wine ayimiridde ku mapeera waggulu nga tuli eno ku City Square ensi yonna zejja addressinga ne ngamba yes laba abantu just ababadde bazze just mulabako bulabi business ziggaddwa sindi ziggaddwa mbukyamu bannanyini ba business bennyini baziggadde bali ku lwale kati gwoba okyatenda ekibadde awo bassebo ne bannyabo. Now njagala nkulage ekibadde ku lwale ku lwale wabadde atandika asoose na kupayinga tribute to Raila Omolo Odinga. Wane Busia waali wabadde it is just a border ya Uganda ne Kenya, which means abantu bangi nnyo abasaze okuva eri e Busia e Kenya okuyingira mu Uganda okujja okulaba ku Bobi Wine. Era ebbanga lyonna Kyagulanyi
abadde mukwano gweyo family era atutte omukisa guno n'apayinga tribute to Raila Odinga mu nkuyanja y'abantu. This is what happened. Tambuza VDN. Go to your family. Our hearts go to you, Mama Ida Odinga. To you, my sister Winnie Odinga and the entire family. To you, my brother Babu Owino and all the brothers and sisters in ODM. We stand with you. We continue the fight. People power! Our power! NUP! Oyo gwe bayita Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine aka Mitembo. Kati wali nkulaza ekibadde ku hotel kyekyo ekiri ku venue. Kyekibadde ku main venue wabadde ayogererako n'abantu bebusiya. Busiya nonno eyo gy'olaba okumanyanga bana basajja bo bamanya nti Bobi Wine singa because awo bandibadde bamulemesa. Naye I strongly believe bayinza obutaddamu kumukkiriza because leero atambudde nga tewali kutaataganyizibwa poliisi. Bagenzi olabanga omuntu ayongera kuwera poliisi n'eryoka ejjo taataganya wabula wejjidde abantu babadde baavuddeko dda poliisi bagizizza emabbali ne basonga mbere ku venue. Kati wabadde ebusiya ayogeddeko n'abantu b'ebusiya n'ababikula amaaso nange n'ambikula amaaso mu kwogera kwe ategeezezza eggwanga nti the biggest gold deposit in the whole world esangibwa mu Uganda ate esangibwa Busiya. N'ategeeza nti gold deposit eri worth $12 trillion. Eri worth $12 trillion nti ezo sente we tuzifuna zisobola olabbirira eggwanga Uganda ne tutajula. Naye Museveni yazezza. Nze mbadde sikimanyi wabula Kyagulanyi yambikudde amaaso. Njagala owulirize ebigambo bino bw'abadde ayogerako eri abantu b'ebusiya ayogedde bw'ati. Leo nabadde nzize kubasomesa protest vote. Leo nilikuwa nakuja hapa kuwafundisha protest vote, lakini nyinyi mmenifundisha musomesa protest vote. Olaba kaloke tutambudde nga tuva Busiya nga tusalako maboye ebyo bye ngamba. Tugamba kanonye bakume kabantu ati bamutandikide eri kukabanja Mukoto gwa Sama Uganda Media nga tumaze okulonda fena nga buli omu abulidde munene tulonda ne tuwangula kubanga tugenda kuwangula. Polling session tugenda kuwangula. Kakati nga tumaze okuwangula nga byabakama leta stoleze mwatema maunyatata abana b'ebusiya njagala mumanye nti bulijjo badikteta bwe baba baduka ne mali y'eggwanga, baduka ne sente z'eggwanga. Baminisita badikteta baba baduka ne sente z'eggwanga. Baboyi mwe muli ku boda mubimanyi. Kati kutandika leero, beginning today, I want you in your heart to start celebrating in your Uganda, to start planning for a new Uganda. Eno kampeni genda maaso, manyi mwena mubeerako ku social media, manyi bye nayogedde Busoga mwandabye, manyi bwe nabadde e Buganda mwandabye, manyi nti ne wano wendi e Buganda bali kumbona, ne Busoga bali kumbona. Kakati sigenda kutwala mu Namunjji, sigenda kuddamu etwabagambe bigenda okubeera manifesto yaffe. Manifesto yaffe mwagiraba nga abaana abato, abaana abagezi
bana basoga, bana basami, bana bateso, bana bacholi, bana baganda, bana banyakoni, bana nabakunyonyola Uganda empya nga begenda okubeera. Eyo Uganda etegenda kubeera yammwe baboyi. Kati njagala obanga oweza emyaka 40 years and above kandaba omukono. 40 years, what is a 40 years take mukono? Only 40 years. Ngoli above 40. Olaba kati teka wansi kiraga ki? Kiraga nti Uganda nto. Ne mu Uganda yaffe yeffe bakulu baboyi. Kati nze mukulu. Basenyonyi be bakulu. Balubongoya be bakulu. Banambeshe. Otegera Uganda yamwe ba young blood, ba new generation. Naye kambabulireko kino bakyali bange. It has been 40 years. Gibadde emyaka 10 ameka. Emyaka 40. Emyaka 40. Museveni yajjanga ze nyina myaka 4. Bwe baali tebana bakuzaala, nawe baali tebana bakuzaala, naye baali tebana bakuzaala mu 1986. 40 years. 40 years, naye 40 years, Uganda esse emabega for more than 100 years. Museveni yasanga Uganda Road Network nga batamakinzeko only 3%. Museveni mu 40 years ataddeko only 10%. Kitegeeza nti bwe tuba twagala enguudo za Uganda zonna zikolebwe nga tulina dream eyo kigenda kutwala 400 years. Emyaka 14. Banange njagala mu understanding muzino campaign ebiseera ebisinga tubeera happy nga tuyimba Bobi kubanga Bobi kyali wamwe, naye njagala mu understanding tusuke ku Bobi mulabe nti olonda Bobi oba tolonze just kyaliwo obeera olonze Uganda empya. Temulonda nze ne tiimu gyendese mubeera mulonze Uganda empya. Banange mbasaba mutulonda tetemulonda nze nzeka kubanga oyinza okugamba kasita nonze presidenti kati ku umbrella eno wansi nenonda NRM kubanga bampadde omukyere. Baboyi kambabulire ono presidenti gwe mugenda okufuna bweba motoka mugenda kufuna benzi. Wuliriza eno presidenti gwe muyina bwe munonda mugenda motoka bweba motoka mugenda kuba mufunye benzi temuteekako sipeya wa vitizi Mama Busia stand up. Abakubye. Wadde Mama Busia ono muwala yakulira abavubuka bonna mu Eastern Uganda. Abantu be Busia, I want you to discover the talent that you have, the jewel that you have. Nebwedira newetulira yimirira kyali wange ne ba contestant abalala labegaali the number laba abaana bano labayo bano bemubalonda bwemutulonda mugenda kuba mulonze ba servant, mugenda kuba temulonze ba boss, muba mulonze ba servant kuba savinga. We are not going to be your bosses. Bakubano bemulonda naye nga Museveni amuwa sente n'abatunda zize bano okubazukusa abakyali bange ne bwe mwetulira abasiniya naye amulebe eyo mugirabire ddala. Kakati wano wetuli mikwano gyange, wano wetuli hiya, wano wetuli ensi yonna eyogera ku kifo kino buza nti waaki. Ensi yonna bw'oyogera ku bugagga ensi yonna eyogera ku kifo kino. Kati kambabulire muyina simu za sereza, muyina simu, muyina internet ku simu yammwe. Bwe tuba wano ku rally mugende oba mugenda ku Google oba ku TikTok otekeko the biggest gold deposit in the world. Ziramu gold asinga obunene, deposit ya gold esinga obunene mu nsi yonna ku planet Earth eri wano Busia. Oyo gold yeka asobola okukyusa si Busia yeka, si Eastern Uganda yeka, naye Uganda yonna. Abantu be Busia maana kati mwe bamaama yemwe bataata yemwe banodi baffe yemwe banodi ba Uganda. Kakabulireko oyo gold gwe mutuddeko ne wano wetuli, all of Busia is sitting on gold. Oyo gold bamuestimatinga, bamubalirira yagenda kuvaamu sente in dollars $12
trillion dollars. Nziramu trillion dollars 12. Sigambye million dollars. Sigambye billion dollars. Ngambye trillion dollars 12. Ezo sente bebabanga tebazibye zisobola sikukyusa anuuka, zisobola okukyusa Uganda nebanga esinga Dubai. Bino byembagamba byaddala. Leka mbabulireko. Mumanyi lwaki omusajja kumwayita Ibrahim Traore yagoba abazungu? Mumanyi lwaki akyusiza ensi ye? Mumanyi lwaki? Kubanga bannange kuva dda nedda wano mu Africa abakolonialist bwe bajjanga okutubbako ebyobugagga byaffe nga bakozesa abakulembeze abaliwo, walingawo bakolaborators, wabeerangawo ne baresistors nga baresista babatta nga bakozesa abakolaborata ne batwala emaali yaffe, ne bamala okutwala emaali ne batwala n'abantu nga baslave. Slave trade teggwangawo bakyali bange.